wano wendi olwaleero omuliriza wange nawe ogenda kuwulira nga gy'oliko kiba kizibu kyakunyumya naye ate nga ngenda kukinyumya sina kyakikolera. Amakya g'olwaleero ntuuse ku mulimu gwange wano nensisinkana omukyala ali lubuto lukulu. Olubuto luli mu myezi 6 naye ng'afiiriddwa maama we. Maama we bamuziika ku Lwakuna olwa wiiki ewedde. Bamuziika Masaka Bukomansimbe mu maziga amangi ng'alina obuzibu. Mu maziga amangi ng'alina obuzibu nga n'okwogera yeekaka bwekasi okwogera ng'eddoboozi saakaavu. Jingo sikyasisinkana bantu olwa COVID n'ebirala bye mumanyi nammwe sikyasisinkana bantu. Naye asikali wafuuna ngambye Becky please omukazi onaalumwa byannaku naye ngenda kubinyumya nga bw'abinyumizza mu ddoboozi saakaavu kuba mubuuzizza lwaki weekasa okujja wano. Nangamba Becky nze ndi muwuliriza wa Beats newankubadde siteesa mbeera luzira era gye nvudde okujja wano mu busungu obungi. Nina ennaku ku mutima gwange naye simanyi bwe ngenda kukikolera. Ne mugamba tandika. Mu bufunze yakula ne maama we era mu bulamu bwe amannya ge ye Kisakye Miracle. Ne wabiŋŋambidde era leero maama zembu yageze ku nta bamuziika Lwakuna. Maama yabazaala abaana 4, abalenzi 2 n'abawala 2. Ye bamuzaala omu mu taata omu, abasigadde balina taata waabwe bataata omu. Kisakye ono agamba engeri gye yakula ne taata ono Masaka maama teyamuwa mukisa kumugamba taata we mutuufu nti taata wo yono era bamuyita Gunde. Kisakye ng'akula ng'ajja ku kibuga ng'asoma byasomye yasoma busomesa mukazi wattu naye n'atandika okuyiiya. Mu kuyiiya agwa ku mulenzi ne baagalana. Wenjogerera kati bba mbisa mbufunze kuba njagala obitegeere. Omwami we gwalina amulinamu abaana 2 n'olubuto kati nalwo katulubale ti olubuto ye mwana ow'okusatu. Omwami we gwalina kati omwami yamusitula n'amutwala ewaabwe. Kisakye n'alaba famire y'omwami we yonna bazaalibwa Luweero mu famire y'omugenzi Ssewankambo kwegamba mu bufunze obbaawe yeddira Nkima kubanga ssezaala we olujja jjajja w'omwami we ye Ssewankambo naye ssezaala we waali mulamu. Famire y'omwami bamumanyi nnyo so ate ne baganda ba Kisakye bamanyi omulenzi bba wa Kisakye bamumanya kubanga bonna bali eno Kampala. Maama gwe baali baaleka mu kyalo ne taata abali eyo. Kisakye yakula amanyi nti yeddira Lugave kubanga baganda be Balugave. Naye taata wa waka omwami Ssemakula yamutuuzaako ko n'amugamba nti mwana wange okuze naye njagala nnyo maama ono
akulage taata omutuufu. Omwana n'atandika okubanja taata, naye maama ne yeerema. Laba maama bwe yavudde mu bulamu bw'ensi. Okuziika nga kwani kwalaba. Mu bataata abazze okuziika nga ne taata wa bba naye yazze okuziika. Era nga mu bakoddomi b'olujja taata wa bba kwali. Era taata wa bba n'ayogera bulungi nnyo nga bwe yazaala mu maama wa kisaakye omwana. Era ng'agamba nti emyaka kwe yakoma okwogerezeganya ne maama wa kisaakye gibadde ng'emyaka 5 emabega. Era ng'amugamba nti omwana we waali mulamu era ye azze kukima mwana we. Bannange kwegamba omanye ebintu. Mbuziza kisaakye ne mugamba baawo wali omututteko ewa maama wo. Nti namutwala e Masaka ewa maama. Maama n'amulaba n'akamutwala ewaffe emirundi 2. Maama n'amulaba yajja n'akyala yakyalakoko ne wasenga n'amulaba. Naye ku kuziika maama kwe nategeeredde nti taata azaala omwami wange ye taata wange anzaala. Naye ng'omwami wange mulinamu abaana 3, 2 balamu n'olubuto lw'ennyina. Ye taata wange nga n'ekifaananyi alina ekifaananyi kyange eky'obuto. Era ng'ekifaananyi ekyo mu ddiiro erya taata nkuzizza mwami Ssemakula weekiri. Nabadde sisobola kuwakana. Naye ng'amannya ge natuumibwa maama wange tagampitangako n'omulundi n'ogumu. Era ye taata wange yazze kulaba Nantongo Saara. Ge mannya taata wange ge yayogedde nti mu luggya muno nninamu omwana. Ne yeebaza nnyo kitange mwami Ssemakula okundabirira, naye nga tebannamulaga nti omwana oyo yenze. N'amwebaza n'amugamba munnange nkuleetedde ekkanzu eno kubanga yazze n'ebintu mu mmotoka ng'abireetedde kitange eyankuza. N'agamba naye kati we bituuse nsaba omwana oyo adde mu mikono gyange. Olwo tutudde mu lukiiko munda mu nnyumba. Awo we nategeeredde nti maama wange teyasooka kuzaala nze nzekka, nti ninayo gwe yasooka okuzaala kuba naye taata we yazze. Beki ebyange byebyo bwe baatuuse okuyita abaana ba maama ffenna ne tujja. Kwegamba mu bufunze nga maama waffe bw'atyo bwe yatuzaala. Omusajja bwe yajja ey'ekifaananyi Beki nga yenze nga ye kisaakye n'avaayo kisaakye agenda okuvaayo nti n'omusajja bwe nnyina okumukubako amaaso yakubye mulanga kubanga ng'omusajja yali amulabyeko enfunda eziwera abadde nga amutwalira abazzukulu n'atuuma amannya. Kati ye muwala we gwe bamulaga essaawa eno nti oh my God. Mu butuufu kisaakye aŋŋambye Beki simanyi kyakkola. Nze Nantongo Saara nkuze mmanyi nze kisaakye miracle. Endagamuntu yange eri mu kisaakye miracle. Identity cards zange zonna ziri mu kisaakye miracle. Naye
Ssezaala wange yazze n'ebipapula ebiraga nti amanyi nnyo n'okusinga bwe neemanyi n'ebbaluwa z'eddwaliro gye nazaalibwa n'amannya ge bantuuma n'amannya ga maama wange n'ebifaananyi maama wange bye yali ng'amuweereza byonna ng'abirina nga sirina we neegaanira nti si ye kitange. Kyokka nga n'omwami wange yazze okunziikirako nazaala we. Beki ebyange byebyo nkole ntya okuswala okwo kwonna? Abaana bange mbagambe ki? Omwami wange talina musango. Nkole ntya? Bye bibuuzo kisa kye byabadde ambuuza amakya g'olwaleero, naye nga n'ekyokumuddamu sikirina. Mugambye ekisa kyedde ewaka, kwegayiridde nnyo. Naŋŋamba n'agagenda siga olubuto lwa myezi 6. Mubuuzo zze naani maama ng'amaziga gampitamu. Kyenkoze ne mufunira special. Nina mukwano gwange Thomas ne mwantwalira omukyalo ono gy'alaga nga n'okwogera ayogera akaaba. Ne mugamba naye nina kiteeka ku mpewo tofaayo, wabula bye banaayogera kusaba osengejje kuba n'okwogera tosobola. Kwe kukikuleetera mukwano gwange ku makya ekyo kyensisinkanye mu gadenizi za biiti. Bannange oba okyatenda kino ne kijja, oba okyatenda kiri ne kijja, oba kwegamba ntunuulidde kisaaki ne ntunuulidde n'ebigambo ne bimbula ne ŋŋamba kati agenda kukola ki? Ssezaala we, ye taata we, baawe, mwannyina, kati abaana be bazadde babayiba. Oh my God, bamaama nedda. Naye nze omutawaana gwonna ngulaba ku bazadde, omutawaana gwonna bamaama bataata, omutawaana gwonna. Kiki tukuza abaana baffe nga tetubabuulira bika byabwe? Kiki tutuume amannya gatategeerekeka? Kubanga gano amannya ogalaba atendo, kisa kyemukisa, buli kika kigatuuma. Ne kaakati wano we tuli kisakye yazaala mu mwannyina. Abaana 2 weebali n'olubuto luluno be baana 3 kati abaliwe ebbanga lye bamaze bonna. Olidde kisakye taata wabba bulijjo amulaba nga ssezaala we, naye kati ye bannange bikaabya, kati essaawa eno ye taata we. Bannange tuli ku ki? Abazadde nedda bannange. Eno ye Beta Famechentabule ky'omuziki, nze Rebecca Jingo Wange. Beki we bali kuweereza. Kale muganda wange emboozi gy'onyumiza enkutteko nnyo. Kiruma kisa ky'okubeera mu mbeera efaanana bwekyo. Kiruma naye ate tekiruma ye yekka, kiruma ne bbaawe, kiruma ne kitaawe, bakitaawe bombi. Kitaawe Amuzaliladala ndowooza ye w'enkima kuba mpulidde omuyita Nantongo, ate ne kitaawe amukozizza Ssekula. Bonna kirina okubaluma, n'abalala bonna kibaluma. Naye mu bufunze nze nsaba abantu abo bonna batuule nga famire, bakkirize mu mwoyo mulungi omuwala asigale ewa Ssemakula nga gye bamubala nti gyazaalibwa, eri gye bamutuuma Nantongo asigaleyo nga mukamwana, kuba tebagenda kutta baana abo abazaaliddwa, era tebagenda kuggyawo kikolwa ekyo ekyakolebwa. Abaana bombi, omuwala n'omulenzi, bakkirize kisaki asigale nga azaalibwa enewa gyakulidde, omulenzi asigale nga azaalibwa eri, bakuze abaana baabwe, bakkaanye ku mannya ge batuuma abaana. Era bwe baba basobola beekuume ennyo abaana obutababuulira mivuyo egyo, abaana basigale nga bamanyi ekyo ekiriwo. Ono Sali Ssewankambo ennansana ow'enkima. Nenziza nnyo mwannyinaze Jonathan Ssewankambo, oteeseza bulungi. Olina Rebecca Jingo. Kiki ekitugwana ffe bamaama okulaga abaana baffe bataata baabo babazaala? Nzaali mabega w'omuzindaalo,
nze neeyogerako ng'ekyokulabirako. Abalaba interview yange ya omuntu w'abantu nagamba nze maama, nze taata, nze jjajja, nze senga, nze kojja, nze buli kimu eri abaana bange. Naye nkulayirira abaana bange sibagaana kugenda kulaba kitaabwe. Era abaana bange mbagamba lunye nti abaana bange mweddira ngabi. Nze abaana abange beddira ngabi. Era naye mu buto bonna yakula agamba neddira engaali. Kati yakitereza, bakitereeza. Engabi ensamba era ne bwe Dora ye mujulizi wange Dora nasama nze sikweka kika abaana mu bagambe. Oyinza okuba olina obusungu n'omusajja yakuzaalamu naye gamba abaana oyo ye taata wo oba mulema oba mwavu oba kakopi oba kanyize ssenyiga oba kalalu ye we wasobolera okweyambulamu engoye musajja oyo n'akuzaalamu omwana oba n'akufunyisa olubuto. Ebyaliwo tetubiyingiza mu baana. Ekyo nkigamba bakulu bannanga abalina ebitutwa mu bifuba. Osobola okwemalirira n'olabirira omwana n'omuwera n'omukolera buli kimu naye ekika kye kintu kikulu nnyo. Essaawa eno kisakye. Kamuwa amannya ge gombi kuba yagampadde. Taata nga taata ebifaananyi byakoma okulabanga mutonga wa primary. Kuba kati mukazi mukulu bannange tukyuka. Rebecca go walabe ku Kansanga primary school kati bwontunuulira si bwentyo bwenfaanana. Ojjako nti kati nasalako enviiri nenzirayo. Nina n'omusomesa wange yansanga nga takyanzijuke naye nga banga emigo kitegeeza yansanga nkyuse nga nsibye akaviiri nsiize langi. Maama newankubadde wasenga Masaka taata weeruweero omwana ono wandimgabe nti mwana wange togwanga tokwatanga ekigo n'omuntu eyeddira enkima kubanga weddira nkima. Omwana ono teyandiyagadde muvubuka ono eyeddira enkima kutuuka kumuzaalamu baana babiri n'olubuto kati lwa myezi 6. Kisakye bino bye bigambo byange nze sijja kusembayo kwogera. Ogenda kukakkana. Olidde? 1 oyina olubuto saagala luvenamu njagala oluzaale. Olidde? Sigenda kukyusa ku bigambo byenkugambye ng'oli mu gardens. Essaawa eno n'okwogera kutono oyagala kulinyisa pressure. Oyagala kufa abaana bo balekeraani. Byonna njagala obirekere Mukama. Muggwe tolina nsobi yadde neji. Ekyo sagala weesalire musango kubanga omusango obadde otandise okugwesalira kisakye toyina musango. Omuvubuka wamusanga mu kibuga gye wajja okukola. Olidde? Gwe kisakye okulidde mu famire y'Abalugave. Maama teyakugambako nti teweeyita Walugave. Owulidde? Kati teweesalira musango. Maama emyaka gye wamala ng'omugamba nti maama taata wange yaani nga asirise tanyega ayomba buyombi wakita. Kitegeeza omusango si gugwo era ekyo wummula. Nga bwe nkusabye ddayo ewaka tuula owulirize. Neeyanziza. Bw'oba owulira oyagala kunyiiga gwe nkukkiriza. Funanga emmotoka ojje wano ku radio kale tukolenga ffembe. Naye njagala ozaala omwana oyo kisakye sagala lubuto oluluveemu. At least gwe nkukkiriza jangu. Ojjanga wano ku beat. Ne tunyumya. Akatono ke nabanga nako ke tunalyangako. Tolekera okukola mirimu gyo nga bw'obadde okola kuba oli mukazi mukozi ngambye oli mukozi. Olina wooteri oyagala egwe sache. Bakasitoma abo sagala obalaga ennaku gy'olina. Eno ensi ogiraba buli muntu bwakulaba onyiikadde lyessanyu lye. Please control yourself my dear friend. Kyemanyi kyokka nti God cares. Mukama afaayo. Neyansiza. Yongereza ku bigambo byange. Sala nabatanze ba munani tensonga eyo maama. Iye mukwano. Omwana nga bwafunyiseeko ekika ekyabenkima bakubire ku bakulu b'ekika ekyenkima be baba basalayiwo naye eyo nsonga nkulu nnyo. Eyo nsonga nkulu bakubireko kuba ekika. Wange? Obale kwereza bebi. Nkale munange. Ono mukyala mubiri we Bulijo. Ennyabo. Naye bambi nze nsango obusalira wadde omufu yafa naye maama alina empisa embi yakola bubi naye kibuli kyalina okukola kisaki. Badde ngamba oba abaana abawa omwami batuwe n'omwami ku mmeeza. Abaana abawa omwami. Omwami ayiye obulamu obupya n'omukyala ayiye obulamu obupya bakati basigale kwerabanga mwannyinaze abaana babeere bakati n'abaana talina kyabbakolera gwomusango gwajja naye wakatonda kimanya ajja basonyiwa olw'ensonga tebaamanya.
tebamanya abasonyiwe naye maama mubi nnyo. Niyanziza nnyo munnange mwannyinaze magulu. Mwannyinaze we bale kutuweereza. Kale. Naye buno obubaka bugende eri abakyala mwenna. Abakyala mulekiranga okunoba n'abaana b'abasajja ne mubakyayisa ewaabwe ne muwoza nze maama nze taata nja mwerabirira nja kumusobola. Omusaayi guba musaayi kati aba kino ekyaguddewo. Nze kisaa kye kyenkugamba nti era mulina kwawukala temusobola kusigala nga mwagalana. Toddamu na kukiyita oyo takyali musajjawo takyali mwami wo. Naye abakyala mwe mufuuse ekizibu ennyo okuleeta ekintu ng'ekyo. Onoba n'omwana n'ogenda ow'omusajja n'obeera n'omulaga nti kumpi eri gy'alinga ye waabwe. Nja mwerabirira nze taata nze maama simanyi mwana wange wa kikazi. Laba ebizibu bye mugenda muleeta mu ggwanga. Kati ekyekintu oyinza kukijjawo otya? Nvenga mu bintu by'okweyita bannakawanga nze maama nze taata temulina buyinza ku baana be muzaala. Abaana balina ebika byabwe. Katono omwana singa yamukuliza yamuleka ewaabwe singa taliiwo. N'omwana omututte omumye ekika ofudde. Kakiro kirina njawulo kino omukyalo oli ayavuddeko ku lwokuna oba lwali lwakuna. Bakyala mweddeko ensi mugenda gyonoona. Mwannyinaze magulu obwati bwagamba neyanziza nnyo munnange. Wange maama. Sibesikirawe bale kuweereza n'olwembe ebusonjo naye nze ekisaa ky'amagezi gemuwa agumire ddala naye baawukane kubanga era oyo mwannyina naye ensobi bamaama tukule omwana omubulira ekika kye singa oyo bamubulira amannya ge amatuufu ekika kye yeddira osanga teyandifumbiddwa mwannyina. Bamaama tulimba bamaama ffe bakyamu ffe tuleeta ensobi ezo zonna mu baana naye baawukane. Neyanziza nnyo omuntu wange olina Rebecca Jingo Wange. Beki we bale kuweereza. Kale. Naye Beki ensi erina ebizibu bingi. Oba okyakaaba nti tewafunye kyakulya ng'eri yanyiga omutima nga gubula kuvaamu. Beki otugamba nnyo nti ekizibu ky'olina si ggwe kirina wekka eriyo bangi ababirina. Era buli omu waali waalabira omusana n'enjuba. Mwana muwala oyo yeetaaga kugumya. Embeera gy'ayitamu olaba sinza agirimu naye ngifumiitiriza nti gw'obadde oyita bbaawo nga mwannyoko gw'obadde oyita eri nga weebalama omuddu gw'olwasezaala nga ye kitaawo. Naye lwaki abazadde mutukaabya amaziga? Lwaki mukola ebintu byammwe mudda ne binyigiriza ffe abaana? Bale mwana muwala guma ng'omuntu guma ozaale omwana wo. Bannaye simanyi na kuguma kw'oyinza kugumya naye weetaaga kugumya. Bannange oli mukatu naye Mukama ebyo byonna yabimalawo era yabimanya. Naye Beki kiruma omuntu ng'obadde n'omwagalwa wo temwayombye embeera nejjawo nga muyina kwawukana ng'okitegedde nti mweyinako akakwate. Naye bannange abazadde maama wange walyoka n'ofa oba singa bye bino bye wandimpisizaamu naawe. Banaye Beki nze omugeye babiri. Baana ba maama. Wange. Beki we balituweereza omufu tasobya era oba tokyamuvunaana naye bamaama batuzaala bane tubeegayiridde kuba kati tekiriko oyo yekka n'abalala kibaliko. Bane mube n'obwerufu mube n'obwenkanya eri abaana bammwe kubanga mu butuufu ekintu ng'ekyo wulira nga n'emirembe gikuweddeko n'obulamu bwonna nga bukuweddeko. Naye nze kyeŋŋamba omuwala mbadde musaba agume asigale mu maka ge atuule abeere bubeezi wuwe agume ekyo kyazze takyalina kyakikolera yeekwase Mukama kubanga Mukama buli kimu yabeera mu nteekateeka zaakyo bw'aba yakitegeka bw'atyo agume n'ekyo bba teyaweruzira mu ggomba. Mama we bale tuweereza. Mwebale kuwuliriza mikwano gyange olina Rebecca Jingo yongereza ku bya batya. Beki we bale kuweereza naye abazadde kiki bannange lwaki muleeta amawano mmwe mwennyini. Beki omwana oyo omuwala nze sigenda munenya era kyeyakola tekirina mu buzibu bwonna kulw'ensonga nti yali tamanyi. Abantu abalina okunenyezebwa taata kuba kati yaliwo ng'omulamu. Taata emyaka 5 ogambe gyewakoma okunyumya ne maama ekitegeeza taata bakusindikiranga ebifaananyi by'omwana oyo mutabani we bwe yamuleeteka nga mukyala we gwe tewafunamu kwekengera n'ogaba ebifaananyi ono maama webadde ampeereza si ono muwala wange waki tiwagenda n'obuuza omukyala oyo maama w'omwana oyo n'omugamba nti muwala wo naye oza yafumbirwa ani tabanga yafumbirwa mutabani wange kuba alina omwana amufaanana taata naye wasirika busirisi tegeeza taata ekintu kino waliwo kimanyiiko
naye amagezi n'oyo omuwala kiri ekintu kimu gwe tuula osirike kakkana n'omuvubuka mugamba kakkane mulina abakulu kye bagenda okuzza kuba kakati olwedde mwamala dde okuzaala abaana temukyasobola kubatta mulinga eki kye bagenda okubasalira amagezi wakati bo balina amagezi ag'okubasalira ono kansala muwaye najjemba naye bannaye abazadde mu abaleese amawano mu nsi muno ende yansasanya mukwano kansala olina Rebecca Jingo munnange mami beke wale kutuweereza bannange kino ekyaleero abazadde kisusse mami beke wale kutuweereza bannange kino ekyaleero abazadde kisusse bamaama bataata bannange tukole tutya mwasalawo okubeera bannakazadde b'eggwanga bannange mutubeererewo kubanga kati essaawa yaleero maama enkweka gye wakwekamu kisaaki y'amaanyi nnyo taata avayo essaawa yaleero ng'alaga buli kimu akirina n'olunaku lwe yazaalibwa omwana yaliwo n'otuuka n'omumu wamukuba ebifaananyi ne bamutuuma n'erinnya yeye bannange maama ng'obadde wattima nnyo wakolera omwana ettima ddala kati essaawa eno mumala okuzaala abaana bammwe basatu nga pulaani ze mulina za maaso laba bwe bakigamba nti ate mwannyoko bannange kiruma obulumi bw'amaanyi mami beke nsigadde nze Kajiiko International ndi wano nansana kataleko kasooli ne mwanyina ze nantongo olabye nnyo nnyo era tumusaba agome Wange hello Lamasimu hello sorry mama wange kugamba otya munange Madam Becky wale kutuweereza omusango ogwo gw'abazadde abo bombi naye ng'ate asinga okuba n'omusango gye taata oli kazaala mwana taata ebbanga eryo lyonna okubye ku bifaananyi omukyala yafangayo n'akusindikira ebifaananyi naye gwe wakwatako ku kkubo n'ojja olaba omwana wo ataliga nti musajja munno yakugoba ffe twanobako Rebecca Jingo taata waffe yanobako maama waffe yanobako naffe n'asomoka ennyanja nkulayira taata wange obulamu bwe yali aganze ekirisomosa ennyanja kiba kiriba kizibu naye twali tuli awo ng'atutuuseeko azatunonye omusajja emasaka wano ne Luweero walawa taata bwe mukyamu okiwulidde maama nga talina bakunyingira muzo maama talina bukale maama ayinza okuba nga yanyiiga nti olwokuba omusajja naye tafuddeeyo okitegedde naye ng'omusango gwonna guli ku taata lwaki walondoola mwana wo okiwulidde nze naalonga katongole masajja naye mwana wange takyalina kyakkola abaana abo n'okubasuulawo nakyo si kyangu kubanga si bizibu ebyo byonna tebitegereka madamu nze naalonga katongole masajja naye ng'omusango gwa taata neyanzizanywera batata bamune netubabuulira bw'omanyanga nti omukyalo omuzaddemu omwana gobererakokko kubanga mune watuukira okuweereza ebifaananyi by'omwana ono ng'ali mu primary kitegeeza mwali mwogerezeganya mwalimu kyekifaananyi kyolinanga muto kuba kati mukazi mukulu waale anyway ebigambo simaina kumanya naye ekisaa kye munange nga bwonsuubiza akalagane gaffe tokerabira Thursday okomewo wano okay Thursday togyerabira nze nkugamba ekintu kimu nti byonna byoyitamu Yesu abimanyi mwana wa maama